Omuyimbi n'owa poliisi bafudde, Sheila Gashumba ne Rickman bakitadde, Calvin Kayanja azze n'obujulizi ku Don Asiya so ng'ate Derek wa radio alabudde bakadaama. Kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Nze ndi musajja mulogo nabadde nvuga empewo ne ziŋŋamba yiteeyo n'empita eno tosobola kuntiisa ndi kizibu mu Uganda. Oyo munnange gw'owulidde ye Kabako Sekawere omu bw'ati naye nga mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo mawanga ag'enjawulo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga amatu nange neewaayo okubeera ng'ate mbaweereza. Nkujjukiza gwe wenna eyakaneeyungako olunaku olwaleero nti wano eno ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities bo bonna ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu ne tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu era nga mannya yenze Omumbejja Nasolo Aisha. Kyenkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa era nkujjukiza okyayireko ne ku channel ya mwana mwala Sarash teeka mbuteesawo Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna otuuka ku channel ye subscribe nga teekako akadde mukwano gwange naye agende maaso n'okubeera ng'ate akuweereza naye ng'obutakulwisaawo ngenda tandika n'amawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi chief address ate ng'amannya goono ye Deborah Imokor owa Uganda Prisons ono bw'atyo afudde ku nkya ya leero era nga tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze mirembe agulamuze ekisagomya emitima abaka ab'enganda sakate n'ab'emikwano kyokka ate nga n'omuyimbi era bw'atyo ono abadde ayitibwa Rick era ng'ono bambi naye afiiridde ku myaka 34 gyokka tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze mirembe agulamuze ekisagomya emitima abaka ab'enganda sakate n'ab'emikwano abayimbi banne bavuddeyo sakate ne ba celebrities ab'enjawulo nga olaba Sheila Gashumba ku screenshot gye nkuteereddeko naye yavuddeyo wali eri ku Twitter bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate bambi amupositinga tusaba emyoyo gy'abagenzi bonna abafiiriddwa naye mukwano gwange ampuliriza ng'omuntu wo yakuvudde ku maaso nsaba emyoyo gyabwe bambi Katonda agyumuze mirembe agiramuze ekisagumya emitima abako ab'enganda sakate n'ab'emikwano so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate ye Sheila Gashumba ne Rickman munnange balabika bakitadde eŋŋambo wezityo wezigenda mu maaso n'okubeera ng'ate zitambula wano nawali kino nno kyavudde ku kifaananyi ekimu ekyagenze mu maaso n'okubeera ng'ate kiwuna emitimbagano nga Sheila Gashumba bw'atyo yalabibwako ate ne Ruga mu kifo ekimu era nga naye wolaba screenshot eyo kati no munnange Rickman n'avaayo ate wali ku Twitter n'apostinga musajja wattu ng'ataddeko ne bu emoji obukaaba ng'agamba naye omusajja ono Ruga yeeyita kikwegamba bambi ng'alabikira ddala amenyesa omutima era bw'atyo n'ateekako ne bu emoji bw'omutima ogumenyese kati no munnange we binaaba bikakasiddwa butereevu nja kuba nzijanga kuwe mu bujjuvu naye nga wetwogerera ebyo byo bikyatambula butambuzi biri mu ŋŋambo so nga ate nabyo tubitadde ku bbali eye bw'atyo Derek wa radio yavuddeyo n'alabula bakadaama bonna oba katugambe abantu bonna balina ekirowoozo ky'okugamba nti bagende bakube ekyeyera nga we batyo bagenda kuyita mu companies oba ba agent ab'enjawulo nti baneno balina omuze ogulimba ne bakugamba nti n'ogenda kukola mulimu guno ogenda kukola mu restaurant n'otuuka eri nga munnange ogenda kukola mu nnyumba ya Mwarabu ne bagamba nti ogenda kukola guno omulimu ate munnange n'otuuka ng'ogenda kukola mulimu mulala bw'atyo n'avuddeyo n'abatabukira bubi nnyo era bw'atyo n'alabula nabo bonna balina ekirowoozo ekyokugamba nti bagende bakuba ekyeyo n'abalabula nti munnange ekyo mubeere nga mukimanyi era naye kennyini neyewaako obujulizi n'agamba nti naye yagakaabako bamugye Uganda nga bamugambye ogenda kukola guno omulimu okutuuka e Dubai ng'agenda kukola mulimu mulala kati no munnange ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okawuliriza bulungi nnyo bulungi ddala n'obwegendereza kubanga munnange yeyensi ate mwe tutambulira bankuba kyeyo bangi nnyo beeyongedde bangi nnyo balina ebirowoozo by'okugamba nti nze wemala P7 wemala senior 4 oba n'ali mu nsi endala naye asuubira okudda ate atambule agende mu nsi endala mulimu omulala kinene obeera nga munnange okimanyi nti basobola okubeera ng'ate bakukozesa ensobi n'otuuka oba oliawo eyo gy'olaze ne wejjusa kati nno wuyiza akatambi kano ekyo nakyo obeere ng'ate okimanyi so nga ate oluvannyuma lw'akatambi ka Derek wa radio butereevu era ngenda kuba nkulekerako akatambi bw'atyo nga Calvin Kayanja azze n'obujulizi ku Don Asiya bingi nnyo ebizzenga bimwogerwako emabeggaawo nti bw'atyo akukusa abaana wabatuuseeyo n'abakozesa obwamalaaya saako n'okubeera nga bamutaddeko ogw'okubeera nti y'omu kubalya mu baana olukwe bano bakadaamu oba betwandiise bankuba kyeyabamu we batyo ne babatunda mu bawalabu ne babajjamu ensigo oba tugambe organize ez'omunda nsigo mitima bibumba n'ebirala
kati no munange Calvin Kayanja avuddeyo era n'abaako omuntu omu gwakubira essimu eyali akolaganyeeko ne Don Asiya bw'atyo n'amuwaako obujulizi. Ngenda kuba n'akakatambi nga kulekerako butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate okawuliriza akuddira mulimba taluwoomya ate bw'atyo ne lubaale w'omulamu tasamirirwa. Mbagala nnyo mbagayira ddala kamba siwule fonna naye ng'ate toseetuka kubanga ate ekyamazima komawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga oba tonaba teekako akadde like nga video eno woba ojagadde gisharinge woba ojagadde naye ng'ate toseetuka. Kampani ezimu eziri e Uganda si zonna mulimbamu kampani gye nasookera ddala okukozesa nga nva e Uganda omulundi gwange ogusooka 2016 nga ndi ku offices zammwe nasayininga offer letter sente ze nasayininga nga nvaawo ngenda okutuuka Abu Dhabi nga sente abasajja ze bampa ndala omulimu gwe nasayininga gwe ngenda okukola ngenda otuuka abasajja bankozesa mulimu mulala nze nakaabako amaziga mbabuulira. Kampani zino ezisinga kiraka temukola na research nga mugenda okutwala abaana temukola research ku mirimu gye bagenda kukola temubabuulira sente entuufu ze bagenda kufuna. Omuntu mubuulirirewo nti owaaye ogenda mu construction owaaye ogenda kulima oba ogenda kwetikka nti owaaye ogenda kufuna akakadde kamu tomugamba agenda kufuna kamu 3 ng'ekituufu agenda kufuna kamu oba 900. Mubabuulira amazima. Omuntu akuwadde sente ze mufeeko mubuulire ekituufu. Baganda bange basuubira okutambula okuva e Uganda saagala kubatiisa naye njagala mbabuulire reality. Kampani yonna egenda okukutwala oba ezimu sijja gamba nti zonna enkolagana yo nabo ekoma ku immigration kasita omala okuyita ku immigration ku Entebbe airport gwe ebibyo nabo biba biwedde ebibyo nabo biba biwedde oba tokyalina kyobagamba. So mukole research emala ku kampani ezo ogende ne kampani entuufu kampani egenda okubuulira amazima oba okitegeera mufe ku baana be mutwala. Omwana singa atuukeyo ng'afunye obuzibu vaayo muyambe okitegeera vaayo muyambe mubayisa bulungi wano nga mubajjamu akasente ne kasita bamala okutambula man kyovala mwana ndikomendinganya bano okwesa visit visa. Kampani sizona nti si ntuufu naye ezimu mwonoonera abalala temwogera mazima. Muvubuka ono akozesa abawala nga abatolosa mu mmotoka ye ozimanyiiko? Kati batuuka n'ekiseera mu ssente zino ze baatujjanga mufe abaasookawo ne bagula n'emmotoka kati beetoloseza abaana mu biyungu. Ngamba nti mu process eno nga batolosa abawala omuvubuka ono akozesa advantage mbu n'abeebakako. Anti ekintu kiri bwe kiti abawala eri bangi ate abalenzi batinya abali ebweru. Kati n'abawala engeri gy'aba baludde ebiyumba baba bali mu bwetaavu bw'ebyo. Ate omusajja ono era of course aba alina okugamba ebigambo bibiyuukirize kubanga eri obeera omulenzi omu ng'olina abakazi nga 5. Kati ekirala waliwo abawala bomanyiiko nga baakomawo wano ku nsonga eno nga nabo balina complaints ezimu Don Asiya yabaforcinga nga mu bwamalaaya. Balina bangi bakyali bange bonna nga bwe twakomawo. Bonna nga yabaforcinga nga bonna bayitira mikono gye. Nga yabaforcinga mu bwamalaaya. Era nga buli omu akugamba ensonga lwaki nayingira ekintu ekyo yali Asiya. Bwamalaaya. Yes. Kati kambuuzeeko sente zino bwe bamala ozibasasula mu nnyumba eno nga aleese omuwalabu kuba bagambako ennyumba ye ya bisenge 3 kati bw'amala oleeta omuwalabu n'akwebakako sente ezo ezivaamu azikuwa oba azeesigaliza nga ye. Era of course ziba zize anti labayo yabeera yakyatinze omusajja ye. Kakyera ziba zize kubanga yaba yamukyatinze namugye uwe namuleeta ku location ku kizimbe. Ne sente yaba yayogedde nawe ye. Kati omusajja amala okukozesa tolina kirala kyonna ky'oyogera na muntu yenna. Obeera odd man out.
ye gwe yakoze naye business mulala nnyo. Okakasa muntu nakalakata n'atakuwa ne batakuwa $5 ne mukazi ono nga mubi nnyo. Nze simanyi nakumanya kyenyinza mwogerako kubanga ffe twamulozaako. Kati kambuuze okutolosa avaayo mu kiyumba nga kugekola mulimu ki? Anti? Okutolosa okuva mu nnyumba ovaayo nga kugenda kukola mulimu ki? Anti nga bw'omanyi tewali ayogera mazima era okukosa akugamba eyo ojjukira leero tuba tukolera lwenna n'agamba eno waliyo emirimu gya 2,225 nga nawe olaba ofiiramu eyo n'okolera ne surrender, it doesn't make a sense. Ogenda okutuuka ng'oli mu katogoke. Era bwe kiri naye ate otasookerawo kikulagira wati kasita asooka n'akufunira emirimu n'akulyamu olukwe nga bwe nkugambye n'obeera nga toyinawo dda. Ng'osigazza option emu. Nakugaa kisigaddewo kya bwamalaaya. Kati ekirala mu mbeera eyo mwakola mutyo butafuna mbuto? Anti babeera bambala obupiira. Ye Don Asiya bupiira babe bajja nabo bamwe muli mu loogi ye ewaka. Agula mu famasi bubeerayo ewaka. Mu mbeera eyo mulimu abasajja bataagala bupiira, bantu bangi baafuna embuto. Era bamu bazijjayo n'abamu ne bakomawo wano eno nga balina abaana baabwe. Abatazijjamu ne bazaala abamu balina abaana. Abatazijjamu baazaala abaana. Wano wennyini e Uganda we bali. We bali. Abakomawo ndowooza ng'eyo mu Gwokuna, mu Gwokutaano mulimu abakomawo nga balina abaana baabwe. Kambuuze. Waliyo n'abakyaliyo abalina. Nga babeera wa Don Asiya y'omwoyo. Olumala bafuna sente ne bapangisa apartments zetaabwe. Olumala ofuna ebizibu nga mwawukana. Kati kambuuze. Oba otegedde etambulanga. Kati kambuuze. Aba bajjangako sente mmeka batolosa? Akugambye kisinziira buli omu bamuggyako nze waliwo gw'ogenda osanga nga bamuggyeko 5,000 bamuggyeko 3,000 waliwo gw'ojja osanga nga bamuggyako 600 waliwo gw'ojja osanga nga bamuggyako 1,000. Buli omu mu busiru bwe bamukwatira. Yes, sir. 1,000 si ze miliyoni nga 10. Omutwalo gw'esawundi ze miliyoni 10.